ekireese obuzibu mu ggwanga lino bakiyita byabufuzi. Byabufuzi bye bireese obuzibu tubijjewo katulaba mukulu Simba oyo ekirungi bano bombi tukuluze ffenna tumanyiganye tumanyiganye mu buntu. Simba oyo akimanyi nti appointments za president ekisooka takwebuuzaako. Ekyokubiri yamanyi ani waleeta mu kiseera ki. Naye kati Simba kubanga waliwo ebyobufuzi ebizanyibwa ateekwa kuyisawo nakali ono kirabika yavuddeyo kubanga wa Buganda. Naye bwe yabadde agenda kodi era tebamwebuuzizaako. Kati nze okusoma kwa intelligence kummanyi. President oyinza kumuwa amagezi mangi afuna amagezi from different sources naye okusalawo kubeera kukwe. Ate bw'aba asazeewo talina nakujja kukunyonyola nti lwaki naasazeewo kino. Bw'obuyinza bumwamu omusemateeka era ffe abakola reports bw'okola report n'ogimusindikira tosobola kumubuuza naye naawandiika ku kadde ono nga siraba kigenda mu maaso. Eyo principle bagiyita need to know principle. Omanyi ebyo byokka by'osaanidde kumanya byatazeemu si mulimu gwo. Kati bwebuvunaanyizibwa n'obuyinza pulezidenti bwalina musemateeka. Naye lwaki njogedde ebyobufuzi kati omala mu lyanyama byabadde ayogera ebyo n'obwona abyogere ate Museveni alina omukisa gw'enjawulo nti buli kiseera bamuvuganya bonna bamulaba nambalejega awo yaweddemu myaka gya Moses Ali. And that's intelligence. You should appear the weakest in front of your enemies. Kati ono tamanyi nti aseeredde mundu ekyayogera bw'aba badde akitegeeza omuntu kati aba kaweddemu kubanga nambalejega agenda kwekyusa bw'ati nga katimba focusinga kakiiko k'ebyokulonda. Yes. Kendi kukenyini because bw'ogenda kutunuulira abalondebwa omusanvu era kyabyabufuzi kimbadde njogerako. President Museveni bwe yali ajja wano mu 86 I remember statements ezimu eziyakolanga yagamba nti nze bwemba nga ndi mu lutalo sifaayo ani alwana. Bw'nfuna abakyoli mu 10 nga bamanyi kulwana obulungi nja kuba omulimu okubakoleki ki balwane. Sifaayo waggwanga as long as basobola kutuukiriza ekyo. Naye kasita twagengira 95 tukola ssemateeka etutwala mu kalulu naye nimumweta ensingo si bya busobozi bwokka nti otunuulira n'eggwanga otunuulira n'eddiini otunuulira region kyeki ekitundu. Kati principle eri ey'ensiko neefa kubanga yaga nti nobwaba bakaramoja 10 bajja kufuuka bakamanda as long as they do that job. Naye kati byakyuka kubanga tubalamu obululu nonyiga batubanga tuwewa abantu bano and you know ekiri fane naye kankubuuze olowooza era byayogera byategeeza kati so ntugaga nti katunuli akakiiko eddiini yabaddemu ebitundu byabaddemu. You can even talk of a tribe ebisatu byonna birimu ebiri saagala genda manya gaabwe naye kukifaananyi olabe. owa Honorable Simba bwagamba nti mwamugjeemu lwakuba waawano naye waawano era waali era oyinza kusanga ani oyo aliyo bonna omusanvu omusanvu ba commission mutuwo waawano aliyo vice yani vice wakakiiko waawano
Bamwine mumuleko mayo wano kyebayita waawano tafaayo oba yaani actually bali babiri nani ne mukenkufu era Bamwine lumu twasingana ku street n'angamba out of 5 nabbanja waawano erinnya nabbanja toliwulira waawano nze Nabbanja manyi waawano. device n'obwokola ki waawano kawuti omumanyi omukenkufu ava saidi wali bugerere awo si babiri abo oyinza kusanga maybe Kasule became a victim of circumstance bakubanga babadde bafuuse basatu omanye ekyo kyoyogerako abakulabaka bafune butereevu Yes. honorable Simbwa kyayogerako wakitegedde Eh. naye abantu babuuza wano this is Buganda yafuuka metropolitan kwegamba eyo kanjite entabiro y'amawanga gonna n'olwekyo Fred Bamwine bwajja n'abeera wano Simbwa bwe yeemulugunya nti Kasirye taliiko toyinza kugamba mbu Bamwine naye wa wano kati Kasirye ne Lubega enjawulo eriki genda mu maaso ate ne Bamwine ekintu ekirala kyatatunuulidde twadde tutunuulira abaddiziddwa ebisanja n'abalondeddwa ekyo nakiwakanyiza Kaludi bwe yabadde ayanjula kuno twabadde kuza ekisanja twabadde kulonda abakakiiko waliwo abaddiziddwa kubanga ssemateeka chairman n'omumyuka we bakkiriza okulembera ebisanja jjukira mukulu Simbwa ekiseera kye babalondeddemu electoral commission yabadde yakusinkana parliament I think on budget or something parliament yagambye nedda we don't have electoral commission ekiri kyo kyadde kiweddeko naye ssemateeka ebakkiriza omuntu okumuddizaayo kisanja kati bweggwako banabazi kiringa kati President Museveni bwagenda kulayira Kololo 2026 nti ye Museveni oyabeera president mpya Commissioner Bamwine mbaliriza ensonga zo tugende ku nsonga so to me singa mbadde nyina obuyinza twandizeeyo mu 8695 ntulonda Kaddu mu kifo si ye commission kyokka ku lw'obwo obusobozi bwe naye Mr. Bamwine naye mabegeeyo kyakanya nnyo ne bwe tuddayo eri ku kyewagambye nti bacommanders yagaana ne bwe baba Karamoja as long as that was the contention yaliwo era mu biseera binga bagamba nti how come all commanders bava mu kyalo kimu kati ate ogamba olya mu luli yali akikola ne luli argument yali nti lwaki bakomanda bava ku kyalo kimu abalina obusobozi baali bava ku kyalo argument yali nti what are they supposed to do can they do it era nga akugamba wekisanga nga baana beeka be basobola ate bakikola whether you can doubt it or not bakikola mu principle kyenzikirizanyamu ne Bamwine kimu nti President Museveni yakyuka nnyo mu nkola ye yonna after 95 okay era ebintu ebimu kati ebimu bino bye tulaba zinsobi zino zolaba zino ensobi zino zonna ezafuta kasita ssemateeka yayingira nze simanyi oba ssemateeka oba yatuuka n'aga nti kati yentegeka yange okutambulirako ne from 97 President Museveni ebintu byabadde akola kyova olaba abamu kufa abakaddiyeeko nga tuli wansi wa bukulembeze bwe tuyina endowooza ey'enjawulo nnene nnyo nekakati baatiitiibya kubanga ffe bye yatugambanga olwaleero si byatambulirako President Museveni one time yagambako n'okugamba mbu omusomesa afuna ati akasanvu nga memba wa parliament afuna miliyoni 4 ni olwaleero memba wa parliament ali mu bukadde 3 n'okudda mukulu Kaddu omusomesa banyingiridde ali mutwala banyingiridde maliriza so kingezako okukulaga nti kasita twayingira mu kisinde ekyokufuuka abalondeddwa kiina compromises kyeki mu Luganda tugiteki olina ebyoyerekereza n'otwala n'okkiriza biri n'ebyotanditutte wabaawo byokkiriza si lwakuba obyagala naye ng'olina gw'okikolera kimusanyusa olina nekyosuubira akalulu kano kagenda nakatawaanya abantu kubanga ekyembi akalulu ka bishopu kenkana nakamunako mutamivu amayuza nange
laba wait weyenkana then awo ogenze ku argument twaliko lumu ku Africana awo nali nkyali mawulire ku CBS waliwo kundi ezo